Zari tayagala abantu beetega baana be bagenda kulya baana be nedda bakyala bajja balya. We wabeerayo abaweze 18 Zalina Ntali tuuze obubakko. Babayeko ne tomato sauce ne chili na buli kimu. The word was disrespect. Bwe baba abaana baweze emyaka 18 nkusaba Zalina tuuze obubakko, tuuze akayovu, tuuze amatako gagavunze agali mu bibyero, tuuze ebinnyo. Aba abaana abakulu basobola okwesalira ne mu gavumenti gy'olimu e South Africa ebalaga nti nno bakulu. Bwe baba balina emyaka 18. Bobo ina magezi ngoina bubiro wedda bwe mubidda mtabina magezi. And I understand obviously where you're coming from because you're responding. Your response obviously lets me know what kind of a person you are. Zali avuddeyo kola clarification ku nsonga y'abatabani we gye yapostinze olunaku olw'eggulo. However, agenza okola clarification ng'olwedde Penge yamaze dda okubeera ng'amuyisaamu eggaali. Penge yamugambye abaana be babiri baweze emyaka 18. That means basobola okwesalirawo. Okusinza ku Zali ye yapostinze nga tagaana baana baneeno kwagala bakyala. Naye ye yabadde agamba nti balina okubeera nga baweebwa respect. Yabadde tagaana baana be kubeera nti neera bafuna ba girlfriends oba abantu abaagala. Okitegeera. Kwegamba agezaako okunnyonnyola ki kyabadde ategeeza mu post eyo. However much nti abantu bangi bagitutte mu ngeri bo gye bandyagadde okubeera nti baagala. Kati zonna version 2 nenzikuleetera. Nkuleetedde clarification ya Zali, then before clarification ya Zali, actually tusooke ne clarification ya Zali, then oluvannyuma nkuteereko Penge ye kyasobodde okubeera nga annyonnyola oba ng'ayogera ku post ya Zali. Nno Zali w'amaanyi ge mazima akola bukozi post n'ekyankalanya kwegamba postinga kifaananyi kye ne kikyankalanya ne kitrendinga ne wakola bukozi post n'era naye ekyankalanya ate nga tekyankalanya muntu omu ba babiri wabula ekyankalanya amawanga ag'enjawulo ekyankalanya mu South Africa, Tanzania gye yabeerako omukyala, wano mu ggwanga lya Uganda ng'akyankalanyiza oyo gwe bayita Zali Hassan the boss lady. Bye bino Zari tayagala abantu beetega baana be bagenda kulya baana be nedda bakyala bajja balya. Babayeko ne tomato sauce ne chili na buli kimu. The word was disrespect. Bobo ina magezi ngoina bubiro wedda bwe mubidda mtabina magezi. And I understand obviously where you're coming from because you're responding. Your response obviously lets me know what kind of a person you are. The thing was, tosobola kudda mu inbox yange nze mama w'omwana nongamba bw'obeera n'omuyimo nongamba buli lwolaba mutabani wange obanga mu pestinze obanga mposinze batabani bange nti gwe oyima n'otandika okwekwatayo kati nze you can't tell me that. That's what I'm saying. Njagala tutegeragane. Tosobola kudda at any one time in my inbox olwenda bamutabani wo nyima ne omulala n'agamba nti mumpe mulyemu. You can't. You just fucking can't. Neera nga namagwatala by'oku app zino ebijjudde ku Facebook n'ebiri kuno era no temulina magezi. You are clearly we wabeerayo abaweze 18 Zalina Ntali tuuze obubakko. Bwe baba abaana baweze emyaka 18 nkusaba Zalina tuuze obubakko, tuuze akayovu, tuuze amatako gagavunze agali mu bibyero, tuuze ebinnyo. Abo abaana abakulu basobola okwesalira ne mu gavumenti gy'olimu e South Africa ebalaga nti nno bakulu. Bwe baba balina emyaka 18 totusinikirako binnyo. Lwaki? Ngenda sooka nkuzze nkugambe Zalina Ntali kyosiga ky'okungula. Kyosiga ky'okungula. Nze nkumanyi ng'omukazi yaliko omukazi wa Rastalobu edda nga mukyabeera ekabalagala tonnafuna na ssemwanga z'okubeera mukazi girlfriend wa Rastalobu. Abajjukira Rastalobu ajja ku mulembe gwa UBC musajja mukulu. So omuntu yenna nga lyobaddeko ko girlfriend wa Rastalobu essaawa zino ng'odeetinga Shakibu wabeerawo akabuuza. Bwe twajja okkabuuza watugamba ekintu kimu nti enkulu tenywa. Otujjukidde watugamba nti enkulu tenywa. Watuvuba n'otuwologgoza n'otugamba munveeko si mwana wa nnyoko, si mwana wa maama wammwe, mwana si wa nnyammwe, si mmwe muzaala, ye bannaye enkulu tenywa. We watugamba Zali. Kakati naffe twegenda kufuuka bapuliida baba abakyala abawandiikira abaana bo. Osanga nabo balabye abaana bo balimu emiwula batuuse okujjulwa.
gwe mama golinze banyenyenga overkedo otegere nti bakuze bakazi banno bakulinze era bakulumbye kimafia no bagala kubuuza nti ento tenywa oba enkulu tenywa okategedde kuba ogambye agakazi agakulu gasumbuwa abaana bo nawo gazega kubuuza enkulu tenywa kye watugamba ku Shakibu okategedde oba netubuuza abakazi baawa bano basinziddewa bali Uganda oba South Africa wowangalira sisuubira nti waliyo omukazi e Uganda ayinza okutawaanya abaana bo kabeere nga bali Saudi sikisuubira zali awo oli mu kwepanka bwepansi wabula kyensuubira abakazi abo bali South Africa awo oba babaze kujja mu famire yo bagalemu abaana bazalemu abaana bazalemu baana bo beddiza amasabo gammwe simanyi kye babala kuba togaba sente ebyobugagga biri mmanya ga Ssemwanga nandaba nze bano basawo banno balubaale banna abe South Africa oyinza okuba basinga amasabo amangi eyo nga bagambye katuyingira abaana boono bwanaafa nga tweddiza amasabo nesisuubira nti waliyo omukazi Uganda ali Kampala mbwali mu mwana wa muwandiikira Uganda women are very busy. Ugandans, especially women, abaana bewaffe abakyala bali busy nnyo. TikTok yajja babira ku programs z'abanoonya. I don't believe waliyo omukyala Uganda azali mu kusumbuwa abaana bo ng'asinzidde Uganda oba ng'asinzidde mu Europe, Asia oba ne Saudi Arabia. Balina okuba bali awo ntalo zammwe z'amasabo nga mmwe abalubaale. Naye njagala message eno egende ku buli mukazi agenda olaba video eno. Research ziraga nti mu America bw'oba kebera ku crime rate zonna ez'abaana ab'obuddugavu abalenzi bakuzibwa abasingo mamu bakomyewo ate era baagala nzizeemu crime rates ezisinga mu America ne mu nsi yonna ez'abaana ab'obulenzi abali mu makomera bakuzibwa abasingo mamu. Kikyentegeeza maama yenna ng'oli eyo osobola okukuza omwana ow'obulenzi naye tosobola muteekateeka mu nsi enejjudde ebibi n'aboonoonyi kambaddiremu kano mukasalemu. Omukyala yenna ng'oli ewazaala omwana ow'obulenzi laavu y'omwana yonna etandikira ku kitone kye bayita maama. Lwaki? Kuba maama yeetikka omwana mu lubuto era maama yasobola okunoza ku mukwano gw'omwana oba mulenzi oba muwala nga taata tannagunozaako. Taata agunozaako omwana azaaliddwa, maama agunozaako omwana akyamuli munda. Yensonga ki maama asobola ovumirira n'akuza omwana we ngadde taata taliiwo. Naye ekyo tekimuwaggala nti asobola okuteekateeka omwana ow'obulenzi. Mwene ensi ejjudde aboonoonyi. Tosobola kubeera ng'ogenda kuteekateeka omwana ow'obulenzi omusomese omuyigirize omuteeketeeke engeri gy'ayinza okubeera nga avuunuka ebizibu abasajja bye basanga. Naye mwe kye mukola kiri ekintu kimu, mubambattira abaana mubalaga omukwano. You cuddle kids, you kiss them. Mubalaga mwe mwabazaala ne mubagamba jangu mwana wange. Ekyo maama kyakola. Naye tasobola kuyigiriza mwana ayinza kuwona ate empologoma z'obwa